sinsinze okwogerako y'ensonga ya bail oba okweyimirirwa Jemmayi Dr. Besigye wiiki ewedde bwe yali mu kooti bwe yajja mu kibuga okunga bannayuganda okulaga obutali bumativu bwabwe olw'engeri gavumenti gyekwasaganyizaamu ensonga y'ebbeeyi y'ebintu nga bamanyi nti abantu bali mu kusoberwa abantu ebbeeyi y'ebintu erinnye amafuta gali waggulu sabuni ali waggulu buli kimu kigenze waggulu ng'abantu basuubira mu nti eyali badde abasalira amagezi yali badde gavumenti naye mujja kulaba nti gavumenti esuddewo gwa nagamba yagamba mbuyo teyina kyakola so n'olwekyo Dr. Besigye bw'ajja mu kibuga n'akwatibwa ne banne abalala mwali driver we mwali Mukaaku n'omwami omulala bwe baatwalibwa mu kooti mukimanyi kooti n'emuwa bail ya bukadde 3 obwa buliwo n'abamweyimirira n'abawa obukadde 7 bwo obutaliiwo nti singa tadda abantu abasasule miliyoni 7 n'ekisinga okwewuunyisa nti omuntu yali agenze mu kibuga okwogera ku nsonga nti ebintu bikaaye ensimbi zifuuse za kekwa aye n'omugamba ate kati omussaako bairu ya cash atolagete tulina ssente ebintu bitukaayidde mbwate leeta ssente kubanga ne looya we yali asabye nti bamwe nani cash bairu etali yakusasulira kubanga buli amanyi bairu bakutegeeza bairu ekyagiteesaawo nti olw'okuba nti egundi enkola ya zipoliisi etambuza kasoobo ng'enoonyereza nti omuntu tuleme kuleeta mujjuzo mu kkomera abantu abamu babate babeere ebweru bajje nga beeripotinge bawulirize omusango gubasinga olwono balyoke bateekebwe mu nkomyo naye kati bannaffe olwaleero beero balaanise okugifuusa okusooka nga efuuse y'abagagga atalina ssente obe nga tosobola kweyimirirwa so kati olwaleero nti omuntu abantu balaanise n'okukozesa beero era obadde obiwulira nti oli akuteekako ekisango ne bakukwata n'agulirira abalamuzi ne bakusaako beero gy'otasobola kati n'obeera munda mu kkomera ng'eno oluusi bw'ebanga nsonga ya ttaka ng'ettaka lyo bali mu kulitwala ekyo nno yemu ku nsonga eyagana Dr. Besigye okusasula ssente ezo nti bwe tunakkiriza okusasula ssente ezo n'olunaku lw'enkya ne muddamu abantu abandi basituka ne babasaba miliyoni 5, 10, 5 mujja genda okutuuka ng'ebintu bibiri ebiriwo okusooka nga mwennyininyini nga muweddewo nga temusobola ssente ezo ekyokubiri n'okumala amaanyi abo bonna abawulira nga balina obutali bumativu olw'ebintu ebigenda mu maaso okuba nga tebakyasobola kusituka kujja kwogera ku nsonga ezo so n'olwekyo nti tuvumirira ekikolwa omulamuzi kye yakola kuba ffe tulowooza mbu ateekwa okuba alina akasimu ke yafuna nga balowooza nti bw'obateekako ssente ezo n'ozibajjako ojja kuba nga obajjeeko ssente nnyingi fayina ezisinga eza traffic giri mu 3 kati bw'ogamba nti driver Dr. Besigye wamuwa bairu ya miliyoni 1 ng'oluusi omusango gwe fayini yaagwo ya 10,000 kakati osaa kuŋŋamba ate okweyimirira omusaba miliyoni 1 nga fayini ya miliyoni ya 10,000 so kiba kiraga nti ebintu ebibalansa mbwe ekigendwa kyakyo tubakamule bwe nasobodde bakamula mugende mubeere eyo mbulwa abantu okusirika tekitegeeza nti embeera esigadde nga bweri so ffe tulowooza mbwe essiga eddamuzi lyerwaneko lyetengerere abantu banayongera okujja obwesige musiga eddamuzi kwe kujja ekintu kye tuyita mob justice abantu okusanga bw'owulya nti oli aloga abantu basanga nti kanfuna kukuba essasi omulala kakuba ekikonde omulala kakuba emiggo ebyola abantu bakola kubanga bamaze baze okulaba nti omwavu ng'omuyimbi bwe yagamba tasinga busango so ekyo kyatudde ntugenda mu kooti esingako eya waggulu Deputy President era nga yeroya wa Dr. KIZZA Besigye yagenze mu kooti wiiki ewedde era olwaleero agenda kukola zita submission empandiike ng'owaaye empoza nga mpandiike si yagenda kuyimirira mu kooti ate ndowooza ennaku z'omwezi 4 ng'enkeera basuubira yo sayidi ya gavumenti eddemu ate 4 abe wabanga alina byayagala okuddamu abiddemu ng'ennaku z'omwezi 6 babe nga bawa ensala tulowooza eyo ensala ejja kudda ku sayidi yaffe era tulowooza nti
mwagala wabangi munnaffe omukulembeze waffe ajja kusobola okulaba nga ava mu nkomyo. Ensonga ey'okubiri ng'era kumpi efaana kwagala okuvumirira poliisi enkwasaganya gyekutte abakyala. Poliisi ku makya ga leero abakyala bakulembeze baffe babadde awe mulago nga balaga bakutte ebipande balaga obutali bumativu era eri gavumenti. Enkwasaganya gyekwasaganyizza ensonga z'ebbeeyi y'ebintu etulemeredde era abakyala abo nga boogera beekalakaasa n'okubeera kwa Dr. Besigye okubeera mu kkomera. So poliisi ebayoddeyodde era mu bifaananyi olaba nga bakuba zibbatuuni naye nga tebano si be babbi. Kati eggwanga bwe lituuka okuba nga litya n'abakazi, kubanga mu nsi yonna abakazi baweebwa ekitiibwa, walibadde ojja n'oyimira noga nti katubawulirize bagamba ki, n'oba ng'otamba noga nti badde mu ki kye mwagala, naye ekifo ky'okubawuliriza balowooza nti bakube bakasuke kabangali olwo nno olwo batiise oba otiise bakyala bannammwe nti mutulaba, yenna anaagezaako okusitula omutwe obuzibu mutuukiridde. So n'olwekyo ffe ng'ekibiina tuvumira kubanga olwaleero abakyala baffe omubadde Deputy President waffe Honorable Adeke Anna, omukyala minisita waffe wano akulira ebyenfuna era nga Deputy Road Mayor omukyala Doreen Nyanjura, mukyala okuli Margaret nga chairman wa FDC Embale, eyali Road Councillor Alisa Achom akulira abakyala mu Kampala Ceremony mu Kizito n'abalala be bakyala abazingiddwako olwaleero abatamanya ngamba ba poliisi naye ng'oluusi beerabidde mu ensonga zino zetwogerako, ensonga zikwata ku buli muntu, nsonga ffenna nabo ate tunyigirirwa muso ekyo ng'ekibiina tukivumirira era tugenda okulaba nga tulwana ate basobole okuba nga bava mu nkomyo. Kwekalakaasa kw'abasomesa n'abasawo. Eggwanga lyonna bwe liba lizimbibwa ku misingi ebiri. Eggwanga eritegeera oba nga tugamba oggwanga lizimba byanjigiriza nti abantu babeere bamanyi, ne lizimba ebyobulamu nti abantu babeere abamanyi nga balamu basobole okukolera eggwanga. Naye nga mukimembe olwaleero ensako y'abasomesa esinga kyoka kwekuba mu ngalo era ga nti nviddemu awo nga musomesa akuba bukubi mu ngalo n'alyoka akola ki, n'alyoka afuluma. Emabega tubadde ne ka airtime akatono ak'ebitaano ng'abantu bakatuma ka teacher ng'era abasomesa kateekako abipinge ku muzadde gw'alina omwana gwakola ki, gwakuuma. N'otunuulira abasomesa nga tebeeyagaza era olwaleero toyinza kusanga mwana wa mugagga oba mwana w'abana abasalawo ng'ali mu kiraasi asoma busomesa okujjayo nga balina ssomero nga bagadde asomese ajja alitambuze, naye mbu kyagenda okugobera mu kikifunemu era n'okubaganaga mwana wange tosoma busomesa oyagala kufa bwavu. Kakati ate gye batuwala abaana baabwe, kakati gwe omugagga otwalidde omwavu asomesa amusomesa eki, amusomesa babeera bwavu, amusomesa atya. So n'olwekyo babeera bagamba nti embeera yaabwe esituke. Tumanyi nti mwe kye mukoze nti abasalawo abaana baabwe batandika kusomera Kenya mu international schools. So nti nene embeera y'abasomesa tebakwatawo kubanga babasomesa abaabwe bali bulungi. Abasawo bagambye batwongeze ku ssente, babagambye ekintu kimu ti mu nnaku 3 omutadda ku mirimu nga mutulabyeko. Eyo enkula nayo mbi. Ye mwami Uhuru ye bwe yalabanga embeera ekaaye n'abaga nti kati bakole ki, kati bongere ebitundu 12 ku buli 100. Tanzania n'aga nti katubongere ebitundu 23 kubanga eno embeera gye tulimu sente teri kintu kigikolako sente. Bw'oba tosobola kusala bisolo ku bintu bye twogerako, gwe kwata sente n'abantu obawe asobole okulaba nti yeeyongeddewo ka sente akasobola okugenda mu katale akawamu. Omusawo bw'omusindika agende abeere mu ddwaliro nga si musanyufu, be baba owulira nga yakoze operation yeerabiramu ebyuma,
be bawulya n'agamba kuba tompadde ka ssente sigenda kukolako. Abasomesa n'akuba n'ayimbisa abaana olunaku ne luziba n'atabasomesa. So omuntu wa sikiro yakulowooza nti musiru nti bw'onaamuteeka n'oluzamu gye bali mu gyekyo ekintu ekisinga obukulu mwali muli wuli mukasa. Abantu bano kubanga n'omusala gwe bakola gutasobola gukolera mukwate ka ssente mubawe ku ssente. Ensonga esembayo ibanga mumanyi wiki wedde wabaddeyo akalulu omoro ne kayite kabadde kalulu kyabadde kikwekweto ky'amagye nti walowoozezza nti oba koni yakomyewo ali omoro era nga buli gubala batayimba NRM oye nga yegwe koni go bakola ki gubalabako bakubya abantu emiggo basibya abantu abafunye omukisa baguze bagule. Kati enkola efaanana bwetyo tezimba demokrasia eyongera kukuleetera abantu kwekyawa ate abantu basifuulamu nti enkola entuufu efaanana bwetyo nga tekyasobola kubawa kituufu kivaayo kwekuwulira nti abantu bagenze mu bintu ate ebireeta obutali butebenkevu eri ggwanga lyaffe. So ensi zonna zonna gy'olaaje ziraga nga demokrasia aganye zigenda wantu wabi. So nga tutambula nga tugenda mu kyano ekyaza kirowoozo ekyabasoma twalirwanya okulaba nti buli kimu kye tukola tukiteekamu obwenkanya buli omu awulire nga mwali. Kati oba by-election ejja esoroti gye bagobye munnaffe Atani Moses naye nga tebamugwe nti wabba yakalulu naye ne banoonyanoonya obusonga nti bamugye bafune by-election. Era owulira nti ekigenda okubeera buli omu asibya atalina mugongo gw'amaanyi togenda kulinnya soroti. Ekifo ky'okuvuganya ku bwongo kubanga twalibadde kati olwaleero ng'abasinga obugezi be bawangula naye kati asinga obugagga n'asinga amaanyi yawangula. Ekyo tekiyamba ggwanga lyaffe kyongera kulittattana kwe kujja okulaba ng'olabe nga mob justice yeeyongedde okubeera mu ggwanga lyaffe. Neyanza nnyo neyanzeege mwebale ku muno terugaana kwebaka. Buli omu yamanyi bwawulira mu nsawo ye. Ffe kati bw'ogenda ovuga emmotoka ogenda olaba bw'obaza ani alina amafuta aga wansi kalogo oyinza osanga alina kaadi lita ze ziriko kakati takiwulira. Waliwo abantu mu Uganda muno nga bw'omusala mugamba nti mpa ku ssente okwata bukwasibwa n'akwata $200 abikola ki kimitwalo 7 naye nga twakoze appointment naye ng'omulala omusaba emitwalo 2 agamba nkubirawo ku Lwokuna. Kakati agamba nkubiraako ku Lwokuna aba alina kusituka kuvaayo. So nti bino buli omu level ebimu lwegattirako ate n'ekintu ekiro nti waliwo n'abalambi nga batya. So ne tunaye nnyo bantu naye twalibadde tusaba nti buli omu abusitukireemu mwogeze eddoboozi limu kubanga gavumenti eringa bobiri awakusiiwa wootakula. Gwe bw'osirika kaba njagala okubategeeza ebbeeyi y'ebintu mu Uganda teyatandise lwaleero kubanga nabadde nkola okunoonyereza nga mu 10 nga yakajja dola yali ku siringi 8 bwe yakyusa sente. Dola egi mu gavumenti yemu dola etuuse ku 37. Kikulaga ebadde ebintu bibadde bijja bifa nga tetunyiga. Eggaali bwe yakyusa yali ku siringi 6. Olwaleero gaali eyo yali 6 eraale eri ku mitwalo 6. Kitegeeza luli esente omusuubuzi ze yagendanga nazo obanga weggulu n'agula eggaali 45 aswalya ku loole kati eggaali 45 afunamu eggaali egi. So si bya wiki bino bagamba sima Ukraine era ebiseera teri Ukraine tewali olutalo era ebiseera tewaliyo covid egiri ali ku siringi 5 kakati olwaleero egiri 5 oli we yagulyanga trace 3 kati ogula weegi ogula weemo lwaki nti abantu nti ebintu byalinnye ebyaffe bubirinya tebikola ki tebikka ebirinya tebikka ndi mu kugamba amafuta ge Uganda tegayidda ku 3,500 era kati gagenze
ebintu byetwawuliranga Kongo kuba abo okwata mwali Museveni sente ze zasooka mwali musirinki 10 mwali mu 5 mwali mu enfuna wana batekateka ebyenfuna njagala bagamba tebamanyi byanfuna ejenyizo kuga tebamanyi byanfuna abamanyi ebyenfuna tuli wano era mwajjuka mwali Museveni bwe yakkiriza mubajja tebalina plan bajjanga tebalina plan World Bank nebawa experiment zaayo neziteeka wano ng'enseekaano bonga tebazikozesa nekizuulibwa mwe bibawa bifu kakati mu Uganda tubaddenga mu experiment bijja birinya duyala ovota ku siringi 8 n'olwa ku 37 ojja kutuuka wiiki ejja nga dola genze ku 39 ne mu 10 erumba naye ng'eri yali ya 8 era ebiseera ebyo mbu baagiyitanga dola ya Museveni ka dola ya